ani abadde nga je sente z'ebisiyaga abadde nga zisayiningira n'azireeta wano nga bwe beekweka onono kyagula bwe tutunuulira ebintu ebigenda mu maaso n'olaba abasajja abakulu nga bakanudde amaaso ne bawaayiriza omusajja ng'ate be babadde bajjangayo sente z'ebisiyaga nga bazirya naye gwe olaba omuntu alya sente z'ebisiyaga oyo abaana ab'ensonyi mu maaso gurupu y'abasajja abo abazeeyo abo nga bw'obalaba olaba bazibiriza amaaso nez'ebisiyaga tuzirye omanya nti ensi eno ekaaye eno si Uganda eya bulijjo era naffe tubasaba mutuwa accountability sente z'ebisiyaga abadde aziteekako omukono abadde azitemerera banne zino za kugula kino zinagula n'obugologosi bwamwe buli obubadde nga bubogerera ku maradio ne TV kati bwasirika bwabuze kuba nabo bubadde bulya ku sente z'ebisiyaga kupromotinga tubadde nga tubagamba nti bano abasajja bateekawo kye bayita diversion. There have been the same people promoting homosexuality here nga sente bazijjayo na buno obusajja bwe bakyaza ku radio net TV buli highly sponsored by the state of promoting ebisiyaga nenga bubisiba kubalala bano bali ebisiyaga bano bali ntuuza waliwo moral standards ezibeera wano lwaki abasajja bano beesibye ku kintu kino kumbe nabo buli indirectly bukola mbu boyogerako wali ebisiyaga ngeri America ekugamba tugireyo ku katambi nti akatambi kaako nange nabadde promotinga kakati naffe tubasaba mubadde nga muwaayiriza omusajja n'abagamba ffe tugamba time heals, time is of essence ne tubagamba bijja kuvaayo ng'era zino sente zonna zemubbye gwelowooza Museveni akyabuzaayo myaka emeka wano mu Uganda akyabuzaayo emeka ebiseera bigenda kutuuka accountability efuusa accountability. Honorable Lutamaguzi naye yeggase kuba na Uganda bangi ennyo abasaba accountability ku sente y'ekisiyaga. Kyewuunyisa okuba nti Uganda ebadde efunira ddala sente mpitirivu nnyo ku bintu bino okupromotinga era n'okwongera okulaba nti batumbuza omutindo gwe baliirako ebisiyaga mu Uganda. Tugamba kyewuunyisa okuba nti gavumenti yennyini ebadde nti erwanisa ekisiyaga era mu nsi yonna nga bakimanyi nti nno gavumenti teyagalira ko ddala kisiyaga. Ne President Museveni bwawulikiddeko ng'ayogera n'abannamawulire ab'ensi ez'enjawulo nga CNN yakivumirira nnyo n'agamba tabaagalirako ddala biki naye kyewuunyisa nnyo ate okuwulira nti bannayuganda babadde babayita emmanju oye n'otwala ssente zino singa byonna tebyabadde ku Elon Musk ng'akolagana ne Trump okusala ku expenditure za United States of America twansobodde kumanya mazima gano naye kati babaanise wabula ekyebuzibwa nti bano abaayogeranga ennyo ng'omusumba Aloysius Bugingo nga gwe tulabyeko awo ba Abedi Bwanika ba Mathias Mpuuga n'abalala bangi nnyo abaayogeranga nnyo nga bagamba nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde asinga okutambuza ekisiyaga. Saawa zino bantu beebuza bali ludda wa kubanga ate abantu abo bennyini be basuubira okujja batuwe accountability olw'ensonga nti we basirika kiba kitegeeza nti okusirika kwabwe kutegeeza nti balina kye bamanyi ku nsonga eno oba bo kennyini ye accountability nti sente z'ekisiyaga zaali zigenda mu bo kusaasanya propaganda ono okutegeeza amawanga g'ebweru nti ekisiyaga mwe kiri mu Uganda kikyatambulira ddala naye nga lwaki okusobola okukola ekintu ng'ekyo olw'ensonga tebaakirowoozako nti ebintu nga bino birituukawo kugambe n'abalonda mu Amerika tebaakimanya nti ebintu nga bino birituukawo abazze ne bagamba nti simanya ssente zino zibadde zeerimbika mu human rights zeerimbika mu HIV nedda ssebo ekyo kya bulimba nnyo kubanga sente zino bwe zaakwatiddwamu zaabadde so clear nga ziraga nti zino zo zibadde ku kino kubanga era singa zibadde za human rights bandibadde bagamba nti sente zaali za human rights mu ggwanga weeriti singa sente zaali za siriimu bagamba sente zibadde ziyamba ku siriimu kubanga si ze sente zokka ze bakutte oba ze bafrizinze bafrizinze sente nnyingi mu mawanga mangi naye nga buli sente ebadde efuluma ebadde eri-labeled n'ekintu ekyenjawulo ebigambo nga human rights gyebiri ebigambo nga siriimu gyebiri n'ebirala bingi naye kino kyo kibadde specifically
to promote the LGBTQRSTUVWX paka gye nkomeza. Kati kino kitegeeza ki? Bannayuganda njagala mubeere babuufu. Diversions zizo okuba nnyingi, basobola okuteekawo kino ne bateekawo kiri ne bateekawo kiri, naye lwaki mu paalamenti ya Uganda teri yavuddeyo kwogera ku nsonga eno? Lwaki bano abasumba bano? Kale paalamenti giveeko, bano abasumba lwaki tebavaayo ne boogera ku nsonga zino? Kyekibuuzo ekiri mu mirimu gyabo Munnayuganda ali eyo nga naye yeebuuza kigenda kitulazaawa. The reason why these people might not be talking about this soboka okuba nti be bennyini babadde bafunamu mu nsonga eno era nga babadde bagimanyiiko, kubanga obadde tomanyi nsonga oli waddembe okuvaayo n'obagamba you know what, ekituufu kyo sente mbadde nzirya naye nga simanyi wa gye ziva. Okitegeera ekintu ekyo, naye ate obusiriko obusirisi kyogera kirala. Communication ebeerawo ebeeraga nti munnange munkutte munguddemu byonna bye mbadde nkola mu kizikiza bivuddemu mu kitangaala, kati sikyalina kyenjogera, sirina kye mbagamba. Kwegamba olumu batuufu obutayogera kigambo kyonna kubanga byabalakidde musango gw'abasinze tebalina kye bayinza kutegeeza. Kati Munnayuganda ne bamukyusa endowooza kubanga bakwatiddwa red handed, bavanga ku muntu ateekeddwa okubanga ate yalwanisa ekintu ate nga yawadde asinga okukisapootinga. Bwe bayite obunnanfuusi obw'ekika ekyawaggulu. Buli Munnayuganda naye bw'ali mu kuvumirira era bw'ali mu kwewuunya. Tubadde tukimanyi nga n'etteeka terinaba kujja mu Uganda, nga tukimanyi nti ebisiyagamu ebiri mu ggwanga era nga bangi babasiyaga batutte cases ku poliisi biki nga bikoma awo, naye nga tukimanyi nti gyebiri era birimu n'abanene. Recently wano tuwuliddeko n'abasibe mu kkomera nga nabo babasiyaga. Mawulire gakavayo awo nga balaga waliyo n'omupoliisi yaliyo eyafuluma eggwanga kati nga musiyazi yafuuka mukyala. Ebintu byonna biri awo bingi biriko ebibuuza, naye ekisinze okunyiiza Bannayuganda, ekisinze okukuba abantu encukwe nti ate lwaki mwali mwefuula nti mukivumirira ate n'okusingira ddala kubanga mukiwaayiriza omuntu atakikola, kubanga baali boogera nga balaga balina obukakafu bungi nnyo. Neweewuunya abeeri bwanika omupulezidenti gwagamba nti musiyazi, lwaki wayingira ekibiina ky'abasiyazi nga wakimanya? Kiba kitegeeza nti naawe olina ky'omanyi, oba oli musiyazi oba ki. But amawulire gavudde ne galaga nti munnange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bazze abawoninga ebbanga lyonna lyonna talina kyamanyi ku nsonga zino, wabula kintu kivuddeyo olwatu. Amawulire gavuddeyo olwatu agatali ga Uganda nno, amawulire ag'ensi yonna. Kati abo abatabloids be Uganda, bannamawulire be Uganda, bu TV stations bonna ne bu radio stations tebulina kye bwogera, bwonna tebunyega kubanga babayisaamu ekiwandiiko ne babagamba gwe mpulira ayogera ku kigambo kino awedde. Kwe kutintima okuliwo, kati bagenda kukola buli kisoboka, bagenda kufuba kukola buli kisoboka okulaba nti bakola ki, badaivating ensonga eno eve mu ddiiro. Kyo kitagisa n'okutta omuntu tomanya bayinza kukikola kubanga eno ensonga nkulu nnyo, ensonga eno nkulu nnyo. So tubebegendeza, naye ate Bannayuganda nga bye bavuddeyo okubanja accountability. Nange ng'omuntu nandyagadde okuwulira accountability eyo nti sente zino bazikozesanga ki era baani abaali bazituusayo kubali abantu abeetaaga okuzifuna. Era zayitiranga mu mikono gy'ani, ani ayisayiningangako omukono nti sente zino zigenze mu gundi, kubanga wano tukimanyi bulungi nti teri NGO eoperating wano mu Uganda nga tebamaze kugyekeeneenya kumanya kiki kyeriko oba buli kimu ekigenda mu maaso mu yo. Era ebiseera ebisinga tugamba nti kigenda okubeerawo nga bwe bakisazeewo kibeerewo, bwe baba tebaagala kibeerewo tekijja kubeerawo kubanga tukimanyi nti no gavumenti eriko eri anda muntu omu n'abamugoberera. Tosobola kuvaayo n'oyogera against the government n'osigala nga ogikolera era wekanga ovuddeyo.
tuli bannayuganda mubeere so vigilant, mubeere beegendereza nnyo ku nsonga zino, naye nga tukyayagala accountability ku ssente zino. Ssente zino mpitirivu nnyo, obuwumbi bungi nnyo, naye nga zigenda wa? Twagala okumanya. Maaso ku lutimbe sigala nga beekumira ku Director Van Crash DVC updates. Tujja sigala nga tutambula naawe nga tukuleetera buli nsonga egenda mu maaso mu Uganda, eggwanga lyo paka tugenze mu Uganda empya. Abakulu babadde nga bajjayo ssente z'ebisiyaga wano, buli omu asirise. Naffe tubasaba mutubuulire kaani abadde ajjangayo ssente z'ebisiyaga. Twagala accountability. Ani abadde nga ajjayo ssente z'ebisiyaga abadde nga azisayiningira n'azireeta wano nga bwe beekweka. Onono Kyagula bwe tutunuulira ebintu ebigenda mu maaso n'olaba abasajja abakulu nga bakanudde amaaso ne bawaayiriza omusajja ng'ate be babadde bajjangayo ssente z'ebisiyaga nga bazirya. Naye gwe olaba omuntu alya ssente z'ebisiyaga oyo abaana ab'ensonyi mu maaso. Gurupu y'abasajja abo abazeeyo abo nga bw'obalaba olaba bazibiriza amaaso n'ez'ebisiyaga tuzirye. Omanya nti ensi eno ekaaye eno si Uganda eya bulijjo. Era naffe tubasaba mutuwe accountability ssente z'ebisiyaga. Abadde aziteekako omukono, abadde azitemerera banne, zino za kugula kino zino yagula n'obugologosi bwamwe buli obubadde nga buboogerera ku maleediyo ne TV kati bwasirika bwabuze kuba nabo bubadde bulya ku ssente z'ebisiyaga. Kupromotinga tubadde nga tubagamba nti bano abasajja bateekawo kye bayita diversion. There have been the same people promoting homosexuality here nga sente bazijjayo na buno obusajja bwe bakyaza ku maleediyo ne TV buli highly sponsored by the state of promoting ebisiyaga. Nenga bubusiba kubalala ono bali ebisiyaga bano bali ntuuza waliwo moral standards ezibeera wano. Lwaki abasajja bano beesibye ku kintu kino? Kumbe nabo buli indirectly bukola. Mbu oyogerako wali ebisiyaga ngeri America ekugamba tugireyo ku katambi nti akatambi kaako nange nabadde promotinga. Kakati naffe tubasaba mubadde nga muwaayiriza omusajja n'abagamba ffe tugamba time heals, time is of essence. Ne tubagamba bijja kuvaayo ng'era zino ssente zonna ze mubbye. Gwelowooza Museveni akyabuzaayo myaka emeka wano mu Uganda? Akyabuzaayo emeka? Ebiseera bigenda kutuuka. Bw'obeera owa Uganda so what? Gwosoose gwosembyeyo. Gwosoose gwamuli